baddenga akola ebivvulu ng'ekyo teyakyogera kodi abantu bagenda mu bivvulu byange ku makya ne batandika okunywa mwenge ku makya nga akoze ebivvulu kuba yasinga okukola ebivvulu ebirungi mu Uganda. Yes. Nga bw'akola ekivvulu abantu bakeera bukeezi kunywa ne bagendayo. Awo yali takiraba. Lwaki onenya Namere ng'ate waliwo moderator wa program gye baba. Ati akugambye owaye Namere. Kiriza munayogere n'ogaana. Omanyi omugezi kyakola. Kati nze njogera ng'omugezi atali ggwe. Nzijako microphone ye. Naye ate minisita na omulekere yerere. Kati tolaba nti era totegeera. Bwe mba njogera ate kati kiri ekibi ogambye ekibi. Ate nzijawo ekibi ate nakyo okiwagira. Obutakola tebukufuula mumenyi waki w'amateeka. Waliwo abaana kati ambuulira abantu abaana abasomye emakerere emyaka gyonna bukya gavumenti eno ejja mu buyinza gyeri emyaka aga. Buli mwaka university za Uganda ezisowera 20 zitikkira. Bonna bakola. Kati minisita alyoka ngambe ndi bonna bamenyi b'amateeka. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Wonna wosinzidde okubeera nga otulaba ali mu ggwanga lyattu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti kujja kati exclusive Focus TV abali ku Ebru Media mwakkiriza nti wano mujja amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda bingi tugenda okwogerako ne kojja ono era nga ebisingira ddala yengeri oboolyawo gavumenti ebintu bingi ebijja bibagibwawo. Minisita Balaam Balugahale ayina etteeka lyagala okugunjaawo eryawo okubeera nga amabaala wateritunda mwenge before saawa 6 ez'emisana. Twalabyeko omubaka Namere Justin nga asikagana ne munne gwe bayita council oba George Musisi nga bafunyemuko okusoowagana ku TV bingi ebyo bibadde bijja bibaawo onale bunamirono nga ayisa mu bantu eggaali nawo tugenda kutunulawo ate era ne mu sajja waffe Kingsa mwabirabye ebyabaddewo yawambiddwa ate zigenza okukola ssaawa nga 3 ez'ekiro n'ateebwa yabadde sitanti oba nedda. Kiki kyekiyinza okuba nga kitegeeza essaawa zino mu industry yaabwe nga bo ne maaso wali tujja kuba tujja ne conference oba meeting yabaddewo baganda bafuba kojono ne tiimu ye yabakojja ne basenga basinkanye minister Nyombi Tembo okulaba nga bongera okutaanya ku mulimu gwabwe gwe bakola ogwabakojja ne basenga nawo tujja kutunulawo mu program yaffe nokojja wangi sebo nsanyusa kulaba nange nsanyusa obulamu bugamba ki nga bwe nabubala nga bwe nabubala bwe butambulira ddala kati Katonda namusaba nti ayi Katonda mpa obulamu era nabukuwa ayi Katonda mpa emirembe mpa obuwangaazi nabikuwa byonna ate kati bwe nabubala si bwe babutambula Mukama abamulyazaama okuba mulyazaamaanyi okugamba nti olina ky'omubanja nga ate bye wamusaba abimpadde abikuwadde. Kojja olunaku lw'eggulo ebintu bingi ebyapeniize naye nsaba tubive kasavu kanyama tubive kumu ng'abali akatogo tubitemeeteme oba tubive kumu ng'abali akatogo so si kubiva kasavu kanyama ogamba nti tubive kasavu kanyama oba otegeeza tubigatte wamu byonna mu kyanganyiko. Kojja Minisita Balaam minisita waki local government yavuddeyo n'agamba nti bagenda kugunjaawo etteeka teri bbaala yonna oba ekifo ekisanyukirwamu okuddamu okukola okutunda omwenge okuva ku ssaawa 6 okuva ku makya paka ssaawa 6 bonna abagenda okubanga mwagala otunda omwenge gwa mulina kuva ku ssaawa 6 okudda waggulu
kiyambeko abantu okukola. Abantu bangi bakeera mu mabaala balemeddwa okukola. Ekyo kyennyini babadde bakyogerako ku TV ya NBS. Honorable Minister Justin Namere ng'ali mu kukkaatiriza ensonga eno ng'agamba amateeka gye gali mangi yitana bateekesa mu nkola nga ne lino amateeka gye iri kasomesaamu buuza tteeka ki ng'atandika tteeka gye iri okakana TV fe abamu adde abagiraba tugamba switch to another TV nga toliko kuboogera bibatategeera eyikiridde babuuza etteeka lirudda wa Honorable Minister akakasanga gye liri naye nga talisokoolayo gye liri. So embeera bweti kojja tuyinza okulabako ku Uganda nga teri yakkirizibwa kunywa ku mwenge okuva ku makya mpaka ssaawa 6 era kiyinza okuba nga kino kisobola kyusa ku nkulaakulana yaffe ey'eggwanga nga kikikyagaanyi okubeera nga tukulaakulana. Yawa nsonga ki? Nti abantu bakeera kunywa, abantu balemeddwa okukola. Ekisibye obwavu mu nsi eno bantu butakola. Ekireese obumenyi bw'amateeka bantu butakola nga bakeera mabaala okunywa. Omwami omanyi nze ndi musajja muzibu mu bintu olw'okuba nnyumirwa nnyo bwino. Eggwanga lye bayita Scotland lye lisinga okukola whisky. Ulikola mungi nnyo era ndowooza nti lyemu ku mawanga agaakulaakulana abantu banywa ne banywa n'otya. Eggwanga Russia lyerimu ku mawanga agasinga okunywa gaakulaakulana oba gali mabega wa Uganda. Gatuleka teganywa ganywa era omwenge bagutunda kuva 6. Eggwanga nga Congo mu mawanga agasinga okunywa omwenge ate n'okubeera mu maaso kuba yufe kati ekibuga nga bw'olaba Kampala ndowooza kagundi kabuga keeyo katanaabirwa keeyo. Omanya akatawuni ke bayita katanaabirwa okamanyi kawattuba keeyo kawattuba tutegeeza katawuni kansa ako kowangaalira bweyo. Kati njagala bwe tuba ebintu ebimu tubyogera tuleme kwogeza excitement. The minister are you excited? Nze kati nkugamba bino. I've been in Uganda since and before it gained its independence. Waliwo Uganda eno nga tennabaawo. N'olwekyo ebintu ebimu tuleme kubyogeza mabbanyi oba kubugera na kukyamuukirira wattuuyo. Simanyi ayinza okuba nga yakyogeredde mu gundi ndala. Yabadde akyogera bulala abakifuna ne bakifuna bulala ate naawe n'okimpa bulala kuba nze saamuwulidde. Naye mu 1900 eggwanga mu 1973 nawono etteeka eryo lyajja era kinneewuunyisa ate minisita w'eggwanga era wa Uganda encyclopedia ate kati kumpa ku ebyo byafaayo ate bwe kiba nga minisita wa Uganda era yaddamu okugamba mbu agenda direeta nga ate olwedde lyaliwo then waliwo ekikyamu era nakyo kubira etteeka lyaliwo nga omwenge gutundibwa kuva ebbala ziggulwawo kuva ssaawa 6 ne ziggalawo 8 ne ziddamu okuggulawo ssaawa 10. Kati gundi alire bagamba bagenda direeta abasooka asomeko ku byaliwo amanye nti lyaliwo dda lyali lyateekebwawo. Ekirala tuleme kuba na ndowooza nkyamu egamba nti abantu tebaagala kukola bakeera kunywa ate ye abadde nga akola ebivvulu ng'ekyo teyakyogerako nti abantu bagenda mu bivvulu byange ku makya ne batandika okunywa mwenge ku makya ng'akoze ebivvulu kuba yasinga okukola ebivvulu ebirungi mu Uganda. Nga bw'akola ekivvulu abantu bakeera bukeezi kunywa ne bagendayo. Awo yali takiraba ng'akola ebivvulu ebirungi bwe bityo nange nakeerangayo. Ng'abantu bwe bajja tabagamba nti temunywa nga tezinawera 6. Takyogerako era tabagamba mwasoose kukola mwasoose kukola kyokka ye aba akola essaawa eyo. Olwekyo ebintu bimu bwe tuba tubyogera
tuleme kwogeza wattuuyo kye ŋŋamba. Naawe abadde alina byoyagala okwogera byonna ng'ojja kubaako kyoyogera nga tomaze kutunulayo eyo naye otunulayo okwo. Ekyokubiri, obutakola yes si kyekireeta obumenyi bw'amateeka. Kati yatubulire bwe yali tanatandika kukola nga mumenyi w'amateeka. Minisita bwali tonna batandika kukola wali omenya amateeka. Then tujjemu ekyogamba nti abantu abatakola babeera bamenyi baki bamateeka. Kuba abaana abasoma bonna tebakola, abali mu higher institution bonna tebakola, bamenyi b'amateeka. Anti kojja waliwo ebibafuula busy babeera kusoma. Kakati nnyinza obutafuuka busy nga nkola naye nga nfuuka busy nga ndi mu kisaawe nzannya mizannyo. Kati kale atubuulire okukola kyeki. Ogenda n'okola ekintu ekikugattako. Bwe mba nnywa nange kingattako nti neerabira ebibadde bincunya nange mba nkola. Kati akokunywa tukajjemu. Kale bwe mba neebase kingattako nti nzigwamu obukoowu mba mmenya mateeka. Era ye atubuulire obukugu bw'alina obumuleetera okulowooza nti buli muntu atakola kimufuula mumenyi w'amateeka. Kyayagala okugamba nti ensi esingamu unemployment yeba esingamu obumenyi bw'amateeka. Era ayagala kuŋŋamba nti awali employment we bakola tewaba bumenyi bw'amateeka. Awo kagamba ebintu tulina bwe tuba tubyogera tubibale nga tubyogera. Sigezaako kuwakanya kyagamba, wabula ngezaako okumujjukiza nti obutakola tebukufuula mumenyi waki w'amateeka. Waliwo abaana kati ambuulira abantu abaana abasomye Makerere emyaka gyonna bukya gavumenti eno ejja mu buyinza gyeri emyaka aga. Buli mwaka yunivasite za Uganda ezisoowera 20 zitikkira. Bonna bakola. Kati minisita alyoka ŋŋambe nti bonna bamenyi b'amateeka. Bonna abaafuluma ddala bakola. Abaasoma abo emirimu gy'ababadde batikkirwa bonna bakola. Era bwe baba tebakola, minisita ssebo ow'ekitiibwa bamenyi b'amateeka. Era tubanoonye tubafeffette tubakwate. Ate tulina likodi zaabwe tuzirina buli omu gye yava ne gye yasomera byonna tubirina kuba tebakuwa mu kifo mu yunivasite nga tebamanyi ovudde naki. Kati nga bwe batannafuna mirimu nga tebakola tubanoonye ndi bamenyi b'amateeka. Ekyokuba nti abantu tebakola tukijje mu kugamba nti be bamenya amateeka. Omumenyi w'amateeka ne bw'oba okola kubanga bonna be bazze bakwata ababbye ssente za gavumenti ababbye eki baba bakola ne bakola ebyobumenyi bw'amateeka. Oli mu kuwagira abantu banywe ku makya. Please nze sikugambako nti omuntu atakola kyenpakanya nti omuntu atakola yamenya amateeka. Ng'ate be tusiiba tulaba bonna abamenya be batadde mu buguli. Omuntu tosobola kwembeezolinga fandisi za gavumenti nga tokola otandikirawo. Olwo lisite yafulumaawo nga begabanya nga bonna baali tebakola ne bajja ne bazeegabanya. Lisite yafuluma nga babbye amabaati ga gavumenti kwaliko abatakola. Omanyi nti ebintu bimu tubirowooze nga tuwogera. Lisiti eyafuluma kakati nalabyeko badde bagamba misappropriation. Ekyo kikola ku muntu atakola. Misappropriation kikola ku muntu atakola. Abaakola. Embezzlement, office abuse oba abuse of office, the corruption gye bali mu kulwanyisa kati eteekebwawo batakola. Kugamba tumanye kye bayita obumenyi bw'amateeka. N'abo bonna be mulaba be bakutwalidde mu bikweko. Just recently oli yali akuuma waliwo nalabe omusajja yali akuuma minisita n'amukuba amasasi. Oyo yali talina mulimu. Yali ali ku mulimu. Teyakola ekyobumenyi bw'amateeka. Kati yatuleetereyo bwe baleese nti kugundi takola wiiki 2 namulaba yeebase kati wuuna amenya amateeka naye abatuleetere nga nze bwe mbaleetedde be bajje ku mirimu. Nina n'abali baminisita bemmanyi abali kati mu kkomera. Ng'ate baminisita balina emirimu gyabwe naye nga bali mu kkomera lwa bumenyi bw'amateeka. Kojja minisita agamba nti abantu bano okubeera nga bakeera okunywa omwenge obudde bwe batwala bungi
okunoonya ssente nga jukira tolinawo ozijja watoofu ezikola ki ez'okunywa kijja kutuma okuva wano ogenda onyakule. How sure is the minister nti omuntu ono anywa talina wajja ssente? Gwolowooza nti buli muntu yenna anaanywa amale kutwala waakolera? Teriyo muntu nga kitaawe yamuzimbira amayumba g'abapangisa gali awo basolooza. Teriyo muntu nga kitaawe yamuzimbira akatale gwolaba yeebase takola. Kumbe ssente bateeka ku akawunti nga ssente minisita gy'abadde nga tannazimba mayumba ge yali tasula mayumba ga muntu. Kati kojja bagenze mu bitundu kati bafeffetta buli wamu ebyo byonna gyabirabidde kati nebyo byonna baasibye kuba avuddeyo ng'asibye buli gyagenda aleka alina baasibye bonna baba batebakola. Nze saagala ku muntu ayogera bintu bitategeerekeka. Gyagenze yonna asibye batabulikirako baani bayinginiya baani ba headmasters babadde tebalina mirimu kyekibakoleretera okumenya amateeka. Mbadde ngamba nti gyokoma okuba n'omulimu kw'osinziira okumenya amateeka. Kojja mukaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu agamba nti n'okunywa kuveewo abantu banoonye ku byokola. Kaweefube omanye bw'obanga oyogera ebintu ebimu olina okumanya omanyi bw'oba minisita olina okwegendereza ennyo buli by'oba oyogera. Sigezaako kuwakanya byayogera naye simulengeza wabula kyeŋŋamba nti kati gwe odi campaigninga omwenge naye nga mu Uganda ekintu ekisinga okuyingiza ssente kati gwe oli minisita mulungi nnyo adi campaigninga ekintu ekisinga okuyingiza omusolo mu ggwanga. Kadi campaigninze bw'ogamba nti mulekeraawo okugenda mu loogi ng'ate loogi ze zisinga okusasula omusolo mu ggwanga oba odi campaigninga emisolo tagambye nti temugendayo anti bw'osala ku ssaawa ze bafuniramu ssente mwe muyingirira emisolo. Kati nze nkubuulira kino toyagala batunde mwenge ng'essaawa 6 tezennawera. Yes. Oba okozesezza obwongo ng'ate dipozi omwenge zigukola kiro ne zigusuubuza okuva ku makya. Kati gwe mbuulira kuba nze ebyo sibimanyi bulungi. Nze bw'ogenda ku Buluwale basuubuza ku makya omwenge n'emmotoka zigunoona ku makya ne bagugulayo ne bagutwala gye bagutwala. Bw'ate oweze okutunda omwenge ku makya. Kojja kunywa kakati atubuulire kyayagala ku byonna n'okugulawo ebbaala ng'ogenda gusuubuza. Tewaliwo mwenge gwe basuubuza ku dipo nga bagenda kugwozesa mmotoka guba gugenda kola ki? Abambala balina stockinga ku makya bagulawo bbaala ate kati asooke baguleete baguteeke ebweru kubanga temuggulawo nga tezinaabira mukaaga kuba era bajja guleeta ku makya baggulewo ebbaala baguyingize ate gwewaganya ogiggulawo. Kojja ebibuuzo bingi wabula wabangamba walina ongamba abantu basookenga kwekenneenya ne script bamalewo zeekenneenya obulungi naye ndabira ddala nga kakati n'ekirala nze kyenja aleeta tteeka oba kiragiro ali mu kuzuukusa tteeka okusinziira ku honorable minister Namere ku TV yabuddeyo n'agamba nti bali mu kuzuukusa olwedde gyeriri baagala ddiza okusala. Nange nagambye nti eryetteeka olwedde weeri bandimanyi baagala ddiza okusala bwe baba balizuukusa baali balizuukusa lulinga akyakola ebivvulu nga abantu bagunywa nga naye yakatuuka yakazimba siteegi ku makya. Era nasooka n'abafunye musooke mukole temunnakola mugeddeeyo mukedde. Nze nakugamba bino nange njagala nnyo abantu bakole naye bw'ogamba abantu okukola nga nebye bakola manyi sooka webuuze nti kati kale tubuulire wowe awali emirimu nga tebagikoze nti bannange wano ku ofiisi ya UCC emirimu mingi nnyo nti oba emirimu giri wano mu local government giri wano okujja okukola. Kati ebintu ebimu tulina okukola temanyi teri kiruma ku nsi kuno teri kiruma nga muntu ng'ali bulungi n'otandika ate provoking bali bubi okukuba that's provoking ku kyokoozo okugamba omuntu nti tayagala kukola. Abantu teri atayagala kukola anoonyeza emirimu nenga tegudde yakuwa ekyokulabirako nze namala okusoma 79 nga njagala nnyo okukola ngendako ne muwagulika naye nga noonya emirimu nga tegiri nga abakulaba balowooza gwe toyagala kukola naye nga akugamba nti toyagala kukola tasobola kuwa mulimu.
N'onoonya omulimu engatto n'eriko olubege. N'ogula empya. Onoonya mulimu. Nagula essaati, nali njagala nnyo essaati ya bbulaaka n'emyuka. Ebibegabega. Onoonya mulimu. So muleme kuprovokinga abantu nti tebaagala kukola. Nga n'emirimu gye bakola tegikola ki? Nabo we bali okwapulayinga omulimu gwa gavumenti saawa zino. Oli mwana kale gyali mu ministry sigimanyi oba ali mu ministry ki local government kala kwabo bwakwata abanywa nga tebanakola aweeko bataana emirimu mu kwogera ku tteeka eryo nnyini kujja kwe kwavudde n'embiranyiza mukwano gwo na Mmeere Justin ate yabadde ki era mu kwogera ku tteeka lino lye baagala okuzuukusa Katebe begwe mu bitoji besike ebitoji si begwe kanso George Musisi abo anedda naye ate tebayinza nga oli kanso ono minister tebayinza kwegwa mu bulago oba mu malaka lwatteeka wateeka okubanga balina ekintu ekirala naye tulabyeko ebiseera bingi bukiripusi bungi butambula nga Justin Nammeere Honorable agezaako nnyo okwagala okukinagguka ku balala ku TV kuno oba okubalengeza oba okubalaga nti ebintu byamanyi bikira ku bye bamanyi nanti kati ekizibu ekiri mu bintu ebyo abantu bagenda okusisinkana Nammeere by the way Nammeere omumanyi nga Nammeere mulaba mulengera Nammeere oyo abeera Daddy's daughter bwe njogera ekigambo Daddy's daughter abantu bakitegeera Daddy's daughter tuliwaniwa bamulanga Kisempijja ate yandigambyani kati mwana wani kati bona agamba mbo Vincent bamulanga Kisempijja yoyo former minister ye gundi ye taata we Honorable mwami bamulanga Kisempijja Vincent eyali LC5 na mukwano gwange nga kyali LC5 wa Masaka yazaala ye biological father wa Honorable Nammeere Honorable Nammeere minister kati kama oyo daddy's daughter kati akuze Nammeere akuze ali mu mbeera yakuba bulungi bwebityo ebyo ate Nammeere aweze emyaka 4 bamulanga Kisempijja abadde mukungu mu gavumenti agenza okutonya ku nsi kuno ng'oli mukungu kakati akulidde mu bulamu bwa kikungu kati bano bayogera nabo bonna alabanga abawansi era ogenda okimanyi nti bajja kukulengeza ate tajja kikomya kuba bwe bulamu bwe yamanyiira bwamanyi kyabuvunaanyizibwa ekyo oba kyoleka bukugu na bumanyi waliwo ekintu kati like singa omanyiira okubanga bw'obeera mu nnyumba oli bwereere kikyo abalabanga ekitali kya buvunaanyizibwa basigala mu nnyumba zaabwe kati nze nkugamba bw'oba owulira nti toyagala Nammeere akuyisemu gaali akulengeze togenda walengezeza abantu togendayo gyalengezereza abantu bw'oba toyagala ŋŋano kufuumuukira tokanda chapati kojja tuyitiddwa ku TV okuweereza abantu ŋŋano ogenda ku TV okuweereza kuba Nammeere kyali omanyi kati nze ndi wano nze mmanyi nti singa oyogera ebyeswaka bw'oba ebyanjwanja okwatibwa bwe ŋŋenda ku mpewo ne sibyogera bankwata kati nze bwe manya nti Nammeere alengeza abantu omanyi bw'osirika tewejjusa bw'olaba ng'aleese alina argument gwe mutunuulire mulabe bulabe bw'ona ayogera ebyekisiru ajja kuyisaamu eggaali ajja kuvuma ate era nja mugamba nti omuwagira okuvuma bw'aba nga bavumika avume kojja avume buli mumulabe bwayisaamu eggaali si buli muntu nze ngambye bw'oba oyogera ebyekisiru ng'osaana kuvumwa bwe tolaba nti bw'okola ebyekisiru ng'osaana kusibwa abakusiba bwe kiba nga kiri wathe mu kukuba masasi ne bagakkuba bwe kiba nga kiri wathe mu kukulabula ne bakulabula
Neko jao luo kalike twasoma mawulire nti obo munna ayogera owuliriza nakuddamu no muddamu nga kiseera kyo kituuse omukulu ye tekalimu ndabayo disrespect jatu je ndabayo jayolesa ku omanyi ekyo nakyo mwe muline problem emu otera kulaba omupiira ngulaba omupiira ogumanyi ngumanyi ani ala mulo omupiira refari ani akwato handling omupiira ogubeteka kuwagwagala handling ukoteka wagwagala sikategedde ko tulaba nti omupiira togumanyi kati tulaba nti waliwo omulala ayinza okuhandling omupiira omuteka wagwagala kyesitegedde kyo badde obuuza gwe totegeera then bwobanga nkikugambye mu lulimi lwerumu era notakitegeera handling oguteka wagwagala atya wonna okuhandolinga match ng'esambibwa abeera refari ekyo refari kubanga yagubeera wakati mitambo kati lwaki onenya Namere ng'ate waliwo moderator wa program gye baba akugambye owaye Namere kiriza munnayogere n'ogaana omugezi kyakola kati nze njogera ng'omugezi atali ggwe nzijako microphone ye ine yate minister na omulekere nga tolaba nti era totegeera bwe mba njogera ate kati kiri ekibi ogambye ekibi ate nzijawo ekibi ate nakyo okiwagira kibeerewo kati kufembya naye atategeera bw'obeera nga gwe moderator obwa minisita bw'oli tebukola kungukwata omuzindaalo gw'oli ku konso okitegeera gamba producer bulijjo ba minisita bwe bagenda mu nankani bwe babeera nga bateesa nga bagenze ku malediyo nga waliwo ayogera ye gwe balekako omujjako ye n'oteekako oli gw'oyagala ayogera ye agenda okulaba nga tewakyali amuwulira n'ebyo byonna tebyandibaddewo then kakati obwo bunafu bwa moderator so si bwa Namere kuba ye Namere ye bwatyo bwali ekyokubiri ojja kuleeta ekintu nga getting emotional nga kyoyogera kya busiru to an extent nti alina kukwanukulirawo kuzibikira embuzi eyogera byitategerekeka kojja naye kirabiddwako nnyo emisaga nnyingi ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo kalakita yeeyo kojja yeeyo enuŋŋamu eya minisita bwatyo balina okweyisa kubanga abantu bayisizaamu eggaali baweze bwe baba bawera nga naawe okyayagala ogende eroddemu ebyekisiru bakuyiseemu eggaali ate nooneenya oli akuyisaamu bwolowooza bwe balikole amakomera bwoli baligamba nti gajjudde olitandika kunenya makomera oba bazza misango gye batwala mu makomera kati onenya komera nti ekkomera neryo lirimba ggazi nnyo so omuntu woba omanyi nti Namere gyali ku pano nga tomusobole kakati naawe ovaawo nga mujja kwabika kati waliwo omuntu kati nga omugenzi Kyanja awo teyandyogedde yandi mutunuulidde butunuulizibwa ati namuleka n'ayogera byayogera n'avaawo nga tamunyeze gwolowooza bw'avaawo nga tamunyeze ono asobola okwogerera essaawa namba nga avuma ono atamuddamu katolaba amagezi we gakolera kojja sitooka empya eno tusuubire tugenda kufuna service delivery nga bw'erina okubeera nga tulina Honorable Namere engeri gy'akolamu emirimu gye bw'anaaba akola emirimu gye ng'akola mu ministry gy'ateeka okukoleramu n'abakozi bajja kutandika okutya nga bagamba nti waye bw'anajja ajja tugira ati ajja tukola bw'ati era emirimu gitandise otereera kati kanjiremu katono producer tukwatiremu katono okitegeera kye ŋŋamba omuntu yenna nze sinenya omuntu waba mu kifo kyalimu yes kati nze tolaba wano bonna boogera nga nze teriyo bw'ojja ne mukola naye nga ne bw'ayogera ebyekisiru woyawoya zisobola kuwoyawoya n'omugambo owaaye akakkana anze nkugamba mwami gundi sinikira muli ebinyo nengamba nti nze saagalira ddala muntu musiru ekyo nekigamba Namere ali bayita ba nonsense tayagala kumanya abantu abagamba nti bw'alaba ekintu nga kya bbulu n'agamba kino kya bbulu takwekerera tabikkirira kakati we mugambi nambu yabadde ayabika n'oli ono byabadde ayogera ng'agamba nti bifu oba biki kati kanso bwe bagamba nti etteeka eryo baleeta etteeka eryo ng'oli kanso ate oyo akabwasi na muntu agamba nti agenda ddiza okusa kanso yabadde atira ayagala amanyisa ensi etteeka liri luddawa
era lyogera litya nedda kati ate kati kyabadde kya busiru nnyo kanso bw'abanga tamanyi teeka ng'ate ye munnamateeka etteeka gye liridyo kati kyo nkikugamba lyafuluma 1973 kanso ensonga yabadde nti nga bwe twogera nti otazeewo tumanyisa mateeka liyisizeemu abantu balitegeera ligamba ki kankubuulire kino Nameere bw'aba ayogedde ku tteeka taliiwo kulaba nti yaliyigiriza abantu yakubuulira nti gyeriri omuntu alina amagezi n'omanya bulijjo etteeka gyeriri n'otandika okumanya nti kyokola kimenya etteeka eririyo lyotannamanya ekitegeeza kanso omubuuza wali alinnyonnyola abantu yabadde kati ate awo munnamateeka we yabadde aviirayo nga munnamateeka okulaga obukugu bwe n'okwongera ku CV ye nti n'alaga abantu nti etteeka gyeriri ligamba bwe riti ne bwe riti so singa bano bwe balyogerera ye bwe yabadde akola kuba minisita si munnamateeka ate munnamateeka yagamba ba minisita waffe ye looya minisita yagasoma Nameere kakati ati level kwe twabadde kanso yabadde talina wasinziira kugamba minisita ayanjire abantu ebyo kuba tebabadde mu kabineeti kale gwe wenna atugoberera ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo webali nnyo okubeera ng'otugoberera ntujjukiza bannaffe aba Focus Vet Services bagamba nti bye bakukolera omukolo gwo gubeere gaggadde bagulabike bulungi era nga olina abantu abatuufu banoonyeeko ku TikTok Focus Vet Services olabe nga ofuna services zaabwe Focus Graphics and Branding bagamba nti bakuyita jangu bakubranding business yo ku business card stickers banners sign post byonna corporate uniforms t-shirts ennungi ennyo eziraga business yo banoonyeeko gundi wagimanya ekirimu ate era ne bannaffe aba bicycle kick yes. Kati kyekintu kyoyinza okubanga weeyambisa okubanga otereeza otambuza amakaago mu ngeri esinga okuba ennungi tewali nsonga lwaki mwekatankira ebiragalalagala mwekatankira ebiweke lwaki muwagira bakojja ne basenga abafere ne babafeera ne babakola ki funa bicycle kick n'oyiwa ssente mu bantu kintu ekitegeerekeka omulimu gutambule bulungi maka gatambule bulungi tewali nsonga lwaki muba muyombagana ng'ate osobola okutere ekikuyombesa just kugenda n'ofuna bicycle kick n'ofumba kakyayiko n'oteekako n'onywa obulamu ne butereera bicycle kick kinakagadde kojja wangamba wali nti bicycle kick teriyo muntu akakozesa nga balina obutabanguko mu maka ne butaggwawo ekyokubiri bicycle kick si ddagala erigamba nti likuleege odda obeere likuteeke ku bunkenke likuleetere jo likolera we liyina okukolera gwenywa bicycle kick otereeze system yo oli ne bwalijja mu December ne bwalijja mu January asanga system bicycle kick yetandikira awo kojja abantu bawe namba tuve wano eri 0752 432 kale okuva gye twatandikidde mpaka wano tusengane mu video ezijja mu maaso awo ku subscribinga ku Focus TV yange bingi